nange kyantuukako. Natuuka e Saudi nga nsayinize kufuna emitwalo 9. Wallahi natuuka e Saudi bampa emitwalo 8, ng'olumu bampa 7. Ne baŋŋamba sente ezimu twakuwa tugenda sasula wifi okozesa wifi. Ne neekyangako ne ŋŋamba wifi wammwe mugireke, nze nja kwegulira kaddata kange kuba mu mwezi nze njogera n'abantu emirundi ng'ebiri ab'ewaka. Kadama TV ekyokusasula bakadaama ssente entono okusinziira ze baba basayininga e Uganda kati guno gutandise okubeera nga gufuuka muze ng'Abawarabu beekwasa ensonga ez'enjawulo okusinziira oli ennyumba gy'alimu. Twabaleeteddeko Kadaama eyabadde ayogera ku nsonga eyo eyagambye nti yasayininga emitwalo 9 naye baagala akolera emitwalo 65 naye ng'atejjukira ova e Uganda ng'omanyi ssente mmeka z'olina okufuna nga basayininze ng'okwo kwe kulina okubeera nga baggulira ebintu bya basic needs. Buwarabu bw'otuuka ebintu bino bye tugamba bya basic needs tebatera kubeera nga babikuwa. Babeera nga balabanga ggwe alina okubeera nga weegulira ebintu ebyo ate ku ssente ezo. Ate ng'ekituufu kiri nti bwe mba nvudde Uganda nga oŋŋambye ogenda kuba ompa ebintu ebyo, nzikiriza okukola n'enkolera ssente ezo lwa nsonga contract ebintu bibeera egamba. Kati bwe bibeera bikyuseemu oluusi omuntu anyigirizibwa. Kadaama bwe tugenda okubeera nga tweyongera okubeera nga tuwulira naye agamba ensonga y'emu ekwatagana ku musaala, baamugamba omusaala mulala era n'abeera ng'afuna omusaala mulala. Ekintu kino nze ngamba kampani erina okubeera nga kiteekamu amaanyi ne mugamba nti abaana be tubaweereza ssente ze tusayininga eno era ze babeera balina okufuna. Kasita mubeera nga mukitaddemu amaanyi ssente ezo babeera bajja zifuna. Nze nsuubira nti omuntu ne bwe yalivudde e Uganda nga bamugamba ofuna emitwalo 65 n'abeera ng'akimanyi, babeera bajja kulinnyanga ku ezo ssente. Naye bw'olinnya nga bagambye 9 n'ebintu togenda bigula ate n'otuuka eri ne bakusala ate n'ebintu gw'obyegulira tekibeera kituufu. Katuwulize Kadaama ono. Mr. Kadaama TV gyebaleko ssebo. Kansuubire mwenna muli bulungi. Banaye eyo vidiyo enkwatako. Nange kyantuukako. Natuuka e Saudi nga nsayinize kufuna emitwalo 9. Wallahi natuuka e Saudi bampa emitwalo 8, ng'olumu bampa 7. Ne baŋŋamba sente ezimu twakuwa tugenda sasula wifi okozesa wifi. Ne neekyangako ne ŋŋamba wifi wammwe mugireke, nze nja kwegulira kaddata kange kuba mu mwezi nze njogera n'abantu emirundi ng'ebiri ab'ewaka. Sirina mboozi nabo eri awo. Mboozi yange ssente zituuse mukole kino na kino nga kiwedde. Mr. Kadaama TV ennyumba yannema n'envaayo n'enzira ku ofiisi ne banfunira ennyumba endala. Omusajja ne bamugamba omuwala wa mitwalo 9. Ntuuka mu nnyumba y'Omuwarabu omwezi ogusooka yampa emitwalo 9, ogwokubiri nampa 9, ogwokusatu yampa emitwalo 7. Kino njogera sitya mwentya Katonda. Natunuulira omusajja ne mubuuza what is going on. N'aŋŋamba anti kati ssente zino ezimu nzisigazza kuguliranga data. Namugamba sigwa mpulaningira. Nava mu mbeera Mr. Kadaama TV. Era okukakkana nali wakolawo emyaka 2. Nakola omwaka gumu n'emyezi 3 n'envaawo n'enzira e Uganda ne magamba njagala kudda Uganda. Ekirungi yanzija ku ofiisi nga bamugambye nina okukola omwaka gumu kontrakiti yange eggweko kuba neeri nakolayo omwaka gumu. Ate bwe yatuuka mu nnyumba nga ayagala nkola emyaka 2 ne mugamba it's okay, kasita tubeera nga tukwatagana, it's okay, nze nja kukola. Bwe yatandika okumpa mitwalo 7 emyezi 2 ze yampaako emitwalo 9 kutuusa omwaka mulamba n'emyezi 3, kati mwaka mulamba n'omwezi mulamba nga nfuna mitwalo 7-8. Nasayininga 9. Sikomyawo ntambudde nzize e Dubai. Baŋŋamba ŋŋenda funa akakadde kamu kitundu. Neeteekamu obusente bwange.
neninya nenzija ntuuka e Dubai ennyumba eyasooka baali bangabidde ku mitwalo 7 nabagamba mu musaaga aba office nakanula amaaso Mr. Kadama nakanula amaaso ne mbagamba ku ssente zange ze nabawanga nzija e Dubai ze muba mujjako mungulire tiketi nzire e Uganda ne bangamba tetukuza Uganda ne mbagamba nja kuddayo okujjako nga munfunidde ennyumba omulimu nga gumpa salary gye njagala at least ekinene nnyo munaamunyigiriza mumpa akakata akamu naye sikumpa mitwalo 7 banaye Mr. Kadama TV era banfunira ekiyumba kyakakadde kamu bwe kati naye ng'oteeseemu ssente zo okuva e Uganda otuuse naye banaye kampani mweddeko ne ba agenti mweddeko mutuyise bulungi banaye kati eyo kampani nze sisobola kuddira na Kadama munange ne mugamba nti jangu oyite wano sisobola bongera kwennyika kuba kati right now tuli balabufu onkola nze ekintu kimu nenzibirako bannange bonna amawulire ne gasaasaana eyo kampani tuba tugikyawa naye nga kituufu nnyo bw'otuuka eno obeera mu mbeera wavayinze nali nsazeewo nzire e Uganda naye nagenda otuula nentunula ssente zange zenteeseemu nnyo noonya obudde nja kudda e Uganda aboogezi boogera ne ngamba kangende nkolerera 1000 naye nkusuubiza nze bosi wange gwe nafuna wano si mubi mu mwezi gumu ogwasooka gwennyini yampa 1000 omwezi ogwokubiri nanyongezaako ku ssente yensonga lwaki ngumyegumyemu ye muntu mulungi naye ba agent kampani simanyi biki tebaagala kumanya kyova olaba nze nali ntuuse ku extend etoloka ekyo nkubuulira mazima nali ntuuse ku extend ey'okutoloka kuba munange omu ye yatoloka afuna obukadde 3 omwezi obukadde 3 nze ndi ku kakadde naye bwe natunulamu ne ngamba Dubai babaaninga abaana nyinza otuusa ekiseera nga ndi ku kisenge nga option gye nina yakudda ku kyeyo kukola ate nga bambaaninga ensi z'Abawarabu siina zirinnyamu ne ngamba kanzikakkane nenzikakkana naye bajja sanga abaana abamira pini abatolosi bakyabafuna era bambasada b'e Uganda mwesibe 2 abatolosi tukyeyongera kuba nze sijja kukolera ezo ssente ng'ate wali nsobola ofunawo akakadde kamu kitundu mbeere ku mitwalo 9 nga mwansuubiza nve e Uganda ngenda funa akakadde kamu kitundu oba emitwalo 9 mbeera awo nedda awo mbeera nga musiru